era yafuuka pulezidenti ne tugenda gyali nze omutaka Ndugwa Grace Ssepakula yali omukulu w'abataka mu kiseera ekyo n'omugenzi gw'ayambadde yali secretary w'abataka ne tugenda basatu tugateesa de president Museveni ky'okuzza obwakabaka. Pulezidenti n'agaanira ddala n'agaa nti ky'okuzza obwakabaka tutwaga kutambula bintu ntegedde kubanga jjukira yalwanira Buganda, bintu byonna ffe twabikola, ffe twabonaabona lwakuba omunyago baagugabana bubi. Omugabo Buganda gwe yaligabanye teyagufuna, baaguwa balala. Museveni okugaana okuzzaawo obwakabaka teyalina nsonga ya Simba kwe yeesigamye, wabula abakulu be yali asinkanye bakiwa obudde. Oluvannyuma baddayo okwongera okumusaba akkirize Ssabataka akomewo akumeekume ebika. Twabeera tubaze okuteesa tubagaana obwakabaka tumubuulire ekiro ekituufu nti Buganda erina ebika byekwe bitambulira, ebika ebyo bikulirwa Ssabataka. Tumusabe amukkiriza akolwa nga Ssabataka akolere ebika byaffe ebya Buganda bibe nga bitambula bulungi, bibe nga weebiri byo byo tebiri bya bufuzi. Ne tuddayo ne tumulaba ffe ensatule netwamunaga Ssabataka temugenda bambi bya bufuzi kofeti Ssabataka yakulira abataka bonna, ebika byonna biryawo tebiriko abikulembera. Kale ku nsonga eyo si nsonga nzikiriza. Waliwo olukiiko olw'amangu olwatuulanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu 1986 ku Mengo Primary School okuddamu okwetegeka n'okulonda obukulembeze bw'ebika, era wano omutaka Grace Ndugwa Ssemakula n'alondebwa okubeera omukubiriza w'abataka, ate Reverend Yakobo gw'ayambadde n'alondebwa okubeera omuwandiisi w'olukiiko lw'abataka ne Naddulu Kibaale ng'omumyuka wa ssentebe. Mu lukiiko luno Ssabataka yabatumira Omulangira Ssuuna n'abatuusaako obubaka bwe yabategeeza nti ekikutte obudde kinaatera okubuta. Mu lukiiko olwo omwalonderwa abaka, Ssaabasajja yatuma omubaka Omulangira Ssuuna naye yali mu magye ga NRA, era n'abaweereza obubaka tibasaana babeere bagumu kubanga ekikutte obudde kinaatera okubuta. Mu lukuŋŋaana olwo lwe lumu Omulangira Ssuuna mwe yaleetera n'amawulire nga Buganda bwe bwafunyeyo omulangira ati amanyiddwa nga Crispin Jonjo eyazaalirwa e Nairobi. Kyokka amawulire ago okusinziira ku mpisa ya Buganda baagaana gasaasaanya okutuusa nga Katikkiro alangiridde ng'empisa bweri okuzaalibwa kw'omulangira oyo. Olukiiko lw'abataka lwayitibwa okuddamu okusinkana President Museveni. Munnamawulire Timothy Ntandalukabi eyali mu lukiiko luno agamba nti Museveni yasooka kubatyemula mitima nti alina ekyama, n'oluvannyuma n'abategeeza nti omulangira yali mutaka mu Kampala. Naye nga 14 August wali wategekeddwawo olukiiko olw'abataka ab'obusolya okusisinkana President Museveni, era nali omu ku bannamawulire abaagenda mu lukuŋŋaana olwo olwali mu State House. Mu lukuŋŋaana olwo omutaka Grace Ssemakula Musoke we yali ayanjulira President yamutegeeza nti mu kisenge kye baalimu kyennyini Governor Cowen mwe yasinziira okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa II mu 1953. Mu ngeri y'emu ne Idi Amin ekisenge kye kimu yakisisinkanamuko abataka, ate nga ne ku mulundi ogwo baali bagenza okumusisinkana. Bamwanjulira ekiwandiiko ekyalimu entegeka gye baali balowooza nti gavumenti enezza emirembe mu ggwanga bwetyo bwe yalibadde, era nga gavumenti eyo bagamba nti yali eteeka kuba ya federo
nga bwe yali nga Obote tannagijjawo. Bwe baamuwa ekiwandiiko yasooka n'ayimiriza ku lukiiko n'agenda n'amala okukisomamu, era bwe yadda n'abategeeza nti agenda kulondawo akakiiko okukitunulamu. Mu lukiiko olwo mwe yabategeereza nti omulangira nti ekyama kyalina omulangira yatuuse dda mu Kampala. Olwo yali ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yali amaze okutuuka mu Uganda. Abataka baali basabirira kimu olukiiko kuggwa, era bwe lwayabuka bonna baayitamu paka Komamboga ewa Patrick Kiwanuka eyamanyibwa ennyo nga Uncle Patu, anti eno Ssaabataka gye yali akubye olubiri. Abaanona Ssaabasajja kubanga yayijjira mu mmotoka okuva